tulaba tweyanza ate nato twegeka amaaso bwe tuli wano ndi Rastaman. Yes sir. Who jables no man curse. Emperor Haile Selassie. Everything nice? Very okay. Perfect. Real African. Okay. Thank you. Twalabye president yo Kaguta Museveni n'abalala banne abasoba mwana mu bameka bagenze ne basinkana Putin. Yes. Kino kiraga ki eri ebyobufuzi bya Africa n'enkulaakulana? Endowooza ya Babylon enkadde eweddewo. Babylon a good day. Babylon egwa, Amerika egwa, Bungereza egwa. Kakati face the east. Face the east, Russia, China. Bwe wali omulamu akati. Ate Amerika mugenda yoki. Kababagane ne mavisa ne biki. Baveeko. Ate mu China ntambudde China sebo. Bwe ngenda wano kati ku embassy naggwe. Awo wenyine bakuwadde visa. Wanji? Etosula. Banna Uganda simply leave anything to do with Babylon, with the West. Leave them. Lwaki ogamba nti tubaleke? In 1974, one of the presidents of America, I think should have been maybe Jimmy Carter or so. Yes. Landed in Africa, in Ghana to be specific. Where yaddayo mu America, they were almost impeaching him because how do you land in a nation of monkeys? Wanji? Now today, we got them. We got our wealth. God gave us wealth, and we are moving forward. Kawala kanu tukayita akawala. Yes. Akali ku kyalo. Yes. Akanyiriro kamala. Nga buli musajja akayanira. Kati kagenda eno Eastern Bloc. Yo tekayanire gamba nti ndo tusubuule. Gana gabbirwa kubanga gamanyirira obubbi. Yes. Atenga tomanyi nti no babbi. Amerika tomanyi nti no babbi. Oyagala story nkuwe. Bano Abangereza. Bali nga balina babbi bangi ba rapists abatta abantu baki ne bagamba ababbi bano agabbi gano tugatwala wa kwe kubayiwa Christopher Columbus bwagenda eyo ng'agenda kunoonya agantu gano tugayiwe wa ne bagayiwe eyo agamu ne bagayiwa mu Australia okiwulidde era Kapiteeni Cook abasooka okutwalika mu Australia bali 16,000 gabbi gokka gayaye ngawe tulaba kati wagina group nti erimu abaali abasibe naye ate babijjamu omubbi asigala mubbi DNA yebeera mubbi kyova olaba mu America tulina bano bebayita Freemasons ne tubeera n'aba Ku Klux Klan secret service okiraba obo weebali newaddeyo wankubadde amateeka wega naye weebali okutta abaddugavu olowooza si human right okutta aba-America abaddugavu nga Floyd n'abalala bwe batyo ate omuzungu atya nnyo omuntu omuddugavu newankubadde kati nga tugenda kutekinga over lwakubanga we are original Katonda bw'atonda omuntu okubeera omuntu yamutondera wano mu Africa nga muddugavu Uganda jibaita era nyinza n'okukuwa bwino yenda wa science nga nti nno omuntu approving ate wano Uganda Uganda Pithecus morotothensis omuntu omuddu era garden ya Eden eri wano empozi oba nzije wano okubuulira mbuulire wano ku TV mumpeeyo saawa 2 namba nze tompaka saawa kamu saawa 2 nga mbuulira mbagamba obutonde obwa Africa Katonda bw'atonda omuntu okubeera omuntu nabatenje ne Professor Lumumba we Kenya Piero Lumumba nangamba nti Africa etutenyweze generation eziddako bandibulwa wetubeera ate olaba kyangu nnyo ekisooka tuli kuzaala na bulungi nnyo kati okuva mu milioni nga 607 tuli mu 1.3 billion katono nnyo tukwatagana ne China ne India ekyo kirungi togamba nti no overpopulation nti abaana nga mmwe nti no mukole family planning yaki birekere Katonda nze abaana ndina 17 yes zaala
lwakubanga gano tegaagala muzaalane naye ate nga Katonda agamba genda muzaale mwale. Kudita zino zoogerako ki na maaso mu Africa tulaba Burkina Faso atulaba Niger as of now Burkina Faso kati omukulembeze yawamba obuyinza ali munyonyi agenda kuyozayoza munne Niger ate nga ekitongole kya oba ekibiina ekigatta amawanga agaga West Africa ECOWAS kigamba nti kirina okuzza omukulembeze yavudde mu buyinza ate ng'omanyi nti nno OAU oba AU ne charters endala newankubadde United Nations togenda mu nsonga za nsi endala togenda mu ekyokubiri ebyo byabwe bya munda singa obukulembeze bubeera bubi ekyokusatu zino baziyita contagions bw'oba wagendako mu A level nze nsomesezza general paper mu A level ng'abaana banjagala nnyo. One of the causes of coups in Africa from 58 into the 70s and the 80s, contagion. Okiwulidde? Olaba omuntu ali awo kikamando nagwe n'okegomba. So bakiyita demonstration. Omuntu akyagala naye akole oli kyakoze. Contagion. Abamu bakola lwa contagion. Okiraba kyova olaba kati ate tolaba ow'emmaali ng'adduka n'agamba temujja kukwata ku nejja. Okiraba ekyo lwakubanga be bamu birds of the same feather. Please same to you Jablez who Jablez no man curse. He is Majesty Empress Rastafari.